Iza ku mukutu guno ogwa balunzi n'abalimi mwebale kubanga gye muli ku bugazi bw'ensi eno. Ndikulaga ekirime eky'emmwanyi mu kaseera nga kano eno. Omulabe waffe omulungi gwatugoberera, weebala subscribinga, weebala likinga, ate era weebale gwe asharinga linki eno n'ogitaageza abantu abalala n'obategeeza nti waliwo omukutu gwe bayita ogw'okulima oguliko ebyobulimi n'obulunzi. N'olwensonga ffe liba ssanyu lyaffe bwe tulaba abantu nga mmwe nga musubscribinga ate era nga mulayikinga. Omulabi waffe omulungi nyongera okukubiriza nti ebimu ku bintu bye wandibadde ng'otunuulira okuba nga otunuulira okuba nga olima ekirime eky'emmwanyi mu mbeera efaananako bw'etyo, kubanga emmwanyi okuva ku leberera ekirime ekiyimirizaawo bajjajjaffe, ekiyimirizaawo bakadde baffe, kaakati nga kyandibadde kirungi noba nga osimba ekirime eky'emmwanyi. Emmwanyi eno oba ogirabidde bulungi osobola okuba nga mu mwaka gumu eba etandise okuba nga ebala oba nga ekuteerako, olwo nno ogiyingira emyaka ebiri oba oli mu kasente ng'oli kuba nga weegiriisa mu mbeera efaananako bw'etyo. Kaakati omuntu yenna kyandibadde kirungi n'oba ng'osobola okuba nga weetanira omulimu guno ogw'okulima emmwanyi, olwo nno n'oba ng'osobola okuba nga ofuna akasente wamma n'oba nga tosobola kuba nga wejjusa. Waliwo vidiyo etugenda okuba nga tuta ey'ebirime eky'emmwanyi, n'olwensonga eyo subscribinga, likinga, sharinga, tegeeza nti waliwo omukutu ogw'okulima n'okulunda gwe tubeerako mu mbeera efaanana bw'etyo. Emmwanyi esobola okuwa n'okusukka endowoozayo oba entegeerayo mu mbeera efaananako bw'etyo.